Why? Ate njagala leero Lwakutaano. Ndi Friday. Enkyo genda beerawo. Enkyo naabeerawo. Ewaka. Njabeerawo naye. Njasooka nkeere. Nina emirimu gy'okukola eyo mu Owino, nina endiboota ezijja. Ate ku Sande. Kiki? Ku Sande era mbeerawo. Neera bwe nfuna omulimu nsitukawo ne ŋŋenda. Kati ddi lw'obeerawo nga temuliimu. Kizibu era bwe lubeerawo lubeerawo. Naye bwe nfuna emirimu mulimu bakasitoma. Omanyi kati ffe tutundira nnyo online ebyo bibedi cafe bya bisuuka oba oli kasitoma ate nga yakoze eki? Yasiibye waka bana bakyala bakola mu office n'agamba ndeetera. Nga mutwalire maali. Kati olwo nze n'ensigalawa. Kuki? Nze kuba ndaba obulamu bwo sente zibufuukidde sente. Ngezaako okwenoonya wa wendi muggwe. Omuntu nga n'ekiro ky'olunaku olwaleero twasuze ffenna mbuliri bwe bumu ogamba weenoonyaawo. Ate tetuli wamu mu Uganda yemu ne Museveni omumanyi. Nga nako maaso ku maaso. Naye nga tuli mu Uganda. Nazeemukko emyaka 20 ne kati tuli of course kuva wava ewammwe. Kakati ekintawaanya amidisiti byonna ebintawaanya ng'omusajja nze ndowooza obuvunaanyizibwa bwange mbutuukiriza. Era muneetusiima tweyanzizza. Ndikwogerako kirala. Mmere ebeerawo. Renti nze simanyi na landiroodi wakonkona ku mulyango. Puli abakazi bannange babinyumya. Abaana bange bagendera mu budde ku ssomero. Allah ku ekyo singa okwagala mukwano. Newe sirina obuvunaanyizibwa obwange. Weba school fees at least mwewora ne mmala n'enkola ki. Era kizibu okumanya. Bannange entasiima ebula agiwa. Tukusiima. Weweetaaze ebyo bye weetaaga. Newe mba mbadde nina bye nnaakavaako era ngamba n'embikwata n'emikola ki. Kuzibu ki? N'ekibuuzo ekyange gwe emirimu gyo nga giyingidde mu byange by'olina okukola wano. Ngaki? Kuba ffenna tukola. I understand. Naye it turns out nti ate nze byenkola bibiyambe nnyo wano. Because you're the man of the house. Thank you. Naye ate ekiruma nti naawe ate ebikutwala sente zivaayo ne ziyamba gwe kye siinaako obuzibu bwe nnina nti they affect me completely. Jo nkomawo saa 7 otwo tunuma enjala ennuma emmere mwagitadde ku dining awo mu food flask nensooka ndi emmere nga bwensumagira neŋŋamba ekinsumagiza nga munnange ali eri yeebase waki tojja n'onyumiikirizaako ku munno ng'ate si wemaasumagira n'oŋŋamba nti otutewe bakajjangu ogenda olya emmere neŋŋamba naye nazza musango ki waki nfuuka omuddu mu maka gange olumu nojja nga enva olumu tezageze mu flasika zinnyogoga n'oziwaaguunya buwaaguuza ogamba ne bano bensibanga ntobera tasobola kugenda kukuma kasigiri oba kale kunteraku kagaasi kumbugumiza ku byakulya bino bwe nkugambako anti nange nkooye nnyo nange nsibye bimpuba mu mutima gwange ngamba ddala buno omulembe luli food flask ezo omuziraba zisobola okukuuma ebintu nga bibuguma tezisobola kuboobeza kintu nazzi kunonga omukazi aboobeza olutooke lwa bapaka bwakomawo sirirulabako katonda sibanga sinze nannyini wano nga nannyini mwajja n'atambula n'agenda kubanga nange nsobola okubaako bye neekwasa ne ngamba bulamu bwekine naye nze nagaana okwekwasa naye gwe okwekwasa kulinganga okwekwasa okunyigiriza kulinganga okunyigiriza olumu n'oluggi toluggala oluzizika buzizisi kubanga toyagala kuva mu buliri kinyigamu kakati nnyo njagala mbuuzeemu si mu bubi oyagala mukyala mu maka oyagala asikaali mpaka kasaaleko ndabeko eŋŋenda enkagule bw'oŋŋamba nti oyagala asikaali kitegeeza oli asikaali mubi osobola obbeera asikaali nga tolina kasaale ewammwe gye wakulira basikaali bakuumira mu buliri anti bw'ona oŋŋamba nti oli asikaali era nga nvaayo nga ntuulanga ku mulyango nga nninda
wandi gyoyagala tutambulire bwebwe obuzibu omuntu nakugamba nosooka weefuula omugezi ennyo notangaokuleeta mugezi kubanga goli muntu gwe nasikaali tolabanga waliwo enjalo wakati gwe nasikaali goli muntu ki atakifuna atategeera nedda atategeera n'okuvuma yiga tukyayogerako mu nnyumba muno ffe mwagala tubeere basibe nga tuli awo nze mbeere musibeewo nkomewo ekiro ndye emmere etuke n'okuntuga lumu erintuga ate munange eba yakaze yakalambadde dda erintuga ne munsanga ku dayiningi naye munnange nze njagala mmanyi gwe oli muntu kyatamanyi nti munnange ffe ndibwota tugisala ssaawa 11 bw'ogisala nenfunamu ssaawa 10 zinsanga nvudde wano naye ku ssaawa 10 ninde omuntu ayingirawo ku 7 nze sikyamanyi na ssaawa mulimu gwe zomala kukola kuba kyemanyi wano ovaawo ku ssaawa 2 n'oyingirawo lumu ku 6 ye wiikendi ekibuuzo ofa ku byenkola oba gwe ofa kutuukiriza bibyo nze nga sifaayo ku sipiidi kwosabira ssente za nviiri kati mbeere ngaawo bubeezi gwe taata okola ebyoyagala kubanga kakateberezamu emmere nze nga sifaayo ku sipiidi amwe gye bafiirwa ekiki kati agala kunnangira ate naayogera birungi bye tuli ku buko twavaayo emmere ne bagiteekako ssaawa 5 ne tugiryako ekyemisana ne tugiryako ekyeggulo ssaawa 2 bannange nga ye kyalina kuboobera paka ku 7 godda funa olusennyente teekako evvu kikyesitutakolangako wano oboobeze nzije ndye kutoke n'omanya kale omuntu agendako mu ssaawa 3 n'osigala ng'owulira omujjulire naye omuntu nve mu buliri nganzija nze nnotuto tunzijjudde ndijja n'engalo maama wange ambuuze maama obufumba we bukutuusizza ng'ogye egyo emyaka gyo gikyajja omuntu akoma kujja ku myaka emeka bwegasaba wansi wa myaka 18 15 12 yowe 10 wakyabajja tusobola kujja ko ebyokunyigiriza njagala bwennyingira ngandi mukafusigiri nfuuwa bwennyingira ng'okuma esigiri enva zakulemye okukuuma nga zibugumye teraako wali emmere ndye nga bwonnyumiikiriza nga wompa update ebiri ewaka nedda mutubaleemuko ku magezi tukola ssente zaffe tukola bingi nnyo okumakinga sure nti amaka gano gabeerawo nebwe n'obeeranga n'abagereka mu makaago gweotobeerako eyo mu bakwano bo n'ogamba naye abantu b'engendo zuukusa ku 7 bampemere kati nze nkole ntya nga nnoonya ssente omusajja gwe nakawulira akeera ku makya ssaawa 2 nadda wakabeera n'abameka bampulira emboozi z'abakwano bange otwala ogenda n'obudde n'otwala balyako n'abaami baabwe ekyeggulu ffe wano twakomadde kati owa booda ki ekiba kikukomyayo wakakusaa 6 bakukuba akatayimbwa ffe tumala okukola emisana nga tugenda eri nga tukutula ddiiro ate sente zisinga mu ddiiro gwobeezekawo mu kkala zeezo nga tewali ssente anti byemwagala twogere nenkomawo nkwagala ku dayiningi otuule mpa update onzijwire ku gundi ombuuze nti nkwongere ku kintu nkwongere katooke nkagambe nti ye oba nedda wala lwenkoma nga saagala kulya nga njagala bwagazi kyayi bwe kakati gwafuuka ddi katonda okumanya kyenjagala okulya nga nkomyewo tugenda kunfugira se mu maka gange musajja batufuge naawe otufuge tugenda kunfuga so genda ssalawo kino either oli mukyala wange oba nedda kikuba kikuleme tunoonye ekisobola okuddako oleeta asobola okusula ekyo made akeerenga ku makya nga teyebakasule ng'akulinda nsobola okujja nga ndidde era jangu ng'olidde otukire nga mukiigo naabe lwakuba kizibu oli okukujjulira emmere ate n'omusiibula